Don't even look great. Oh, Bana. Those are good marks. Oh, my age 12. Eh? Just be happy. Okay? Yes. Go to a principal, Peter. Hey, Maria. Congratulations. These are my materials of P6. Congress, eh? Thank you so much, sir. First grade, you know? Yes. Now what will Felisa say? Yeah? Remember she said you will get the second grade. But now we have managed it. You have managed the house. All the new people are up there. They are waiting for you. And you have performed better than them. Yeah, a lot. Yes. A lot. You are the best. Well done, well done. Oh, wow. Wonderful. Tusa Maxi zitalizize ku social media. Mupitu tukuwa Maxi. Mu interview ntitewajiyita. Nembagala zena jibawa. Agili Muganda with the Agili beautiful Musoga. Wow. Hey. Let's go. Daddy. Daddy will not. Fresh up in Jamaica? I'm from 11. 11. Yeah, first grade. But like, I think it would have been a bit better. But like, the marking was a bit strict. Like, not something which I was really used to. But like, so when the marking is different and the questions are different with different type of words, and I get this kind of marks, I may not say like I'm very satisfied, but I'm really happy with what I've attained because I've seen some of my friends, they didn't get this, but me, I've got it. And like, as I said, I will get a first grade. I've got it. You guys can never doubt me again. What else will that make? What else will that make? Era nali nsubira around kubanga bachya baffe nabo batugamba mwe bino bye mubeera wano nga mujja mu paper nga baba marking baba manyi si bye 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 bajja ba marking eri kuba omuntu ajja ku marking solo tukanga takumanyi nga ye just ekimulese kola mulimu gwe era marking nange batulagako ku answers they ba rejecting nga 90% ebimu bye twali twateekamu nga babigaana naye nebazanya mukama nti no. Even with this kind of challenges, so the Kubayo ne first grade. Kubanga abantu bangi be nali nagamba ati no yenda funa first grade nenga abamu bagamba ne katugobere eyo biseera ebisinga obeera mu show imbetiro ona bikolosya tene bagamba Kampala parents teacher balungi ne bwe basibaddeyo era we zijja olunaku oluddako solobeeranga byesta somye Okubifuna. Katola ne bazanye baticha bange ne bazanye Mrs. Kato, Mr. Tenywa, Mr. Mas, this my teacher of science. I remember the hard work we used to do late nights because I would go back home with him. Other people would leave and then we'd stay there doing science. Because science, me, I said the truth, science was really, I wasn't performing, but I thank Jonas Mans, I thank all my teachers. What about the chairman of the school? Yeah, I thank Dr. Mostly for giving me the bursary because without him, all this couldn't be possible. The chairman of the school. I thank him so much for making our school a very good environment for learning. We had a very nice food for the day of PLE. Everything was good. But like mostly like especially for us candidates, everything is good. So if you have your candidates, even anyone, this is the right place because right now they can come people for us who are just known to rapping and music and music. Now, so you can also go to places when you see perform well. Yeah, so we thank so much Dr. Rajiv and Dr. Sudu Valeria and the whole staff of Kampala. Kongs. Which could take Kalimira. Mumubuza baddemu. Owulira otya oluvannyuma lw'okukola obulungi Kampala Kulira bulungi. Kulira bulungi nnyo okubeera nti n'osobodde okukola bulungi. Ngera bamu we mwalimu nsubira.
nebaza nnyo Katonda, nebaza nnyo Dr. Studio Lupaleria, chairman eyampa basatuka n'essomero, nebaza nnyo kubanga essomero lino nfunye bingi kuva mu 2019 Rwanda Bank nfuja era kati mundabirwa mugenda. Nebaza nnyo staff y'essomero, ba teacher, Mrs. Kato, deputy principal, nebaza nnyo n'emikwano gyange badde nga banyambako kubanga tebikoze bulungi bagamba next time better. Kati omuntu nganza kwasaganya ebintu bingi, kwasaganya ebyokuyimba, kwasaganya byogenda ku zisiro, waliwo akaseera nga abeerawo show nga ziri wala, ziri mu Kampala, kati byonna obigattagatta ng'olaba nti era with all that osobola obeera nti nebaza nnyo batica bo kubanga ekintu ekyo kibeera nga si kyekintu ekyangu nnyo naye nga nebaza nnyo Mukama okubeera nti makisi zange zibadde balance sente nasabinakolamu bulungi nesakikola bulungi makisi zange zibadde balanced era nebaza Mukama kati ekyembuuzo ekirala kati oluvannyuma lw'okumaliza P7 kiki ekiddako future yo oyagala ebeera etya bisamalize ng'omuyimbi wawe kati era kino kibadde ekintu kyomakulu nnyo kubera abasinga mbadde mundaba nga badde sikyayimba nnyo ne kati engeri gyemaze P7 level yange gyezirako endala ndabeera nga mbakuba music wange genda beera nga mulaba naye nga bw'osoma nera nga bwesoma era like music agenda beera jja a little bit more often kubanga right now there's not so much pressure finishing P7 now since I finished I want to keep dropping music and my music style is going to change a bit era banga nkyusa engeri gyenyimbamu kubeera obago developinga bonayimba nekirala mama wana alibona kyolo yalabika ku concert yange abaali yagamba kino yali ampadde basari Abuja International Cambridge era bayogera naye before era after that natugamba buli kimu bakikwasaganya era mwebaza nnyo kati tulinze kisembayo ku bajjali asobole otugamba esawa yonna gyetunatandika okusoma omwaka eri dadiwo oba dadi omugamba ki mwebaza nnyo kubeera nti namereddewo badda ate amereddewo bintu bingi n'omulaba nti n'obiseera ebisinga yenfiisa ebintu byebadde alina okukola naye najja ku ssomero wabeerawo ebintu byokulaba batica najja kati ate ye mwebaza nnyo naye agenda ne batica ne basobola okumbeereramu lesson we basikola bulungi era okwogera ne batica ate ye anyabanga nnyo mu bintu bingi nebaza nnyo taata era ne mu music abaddewo nnyo kyensinga omwewalizako okubeerawo nakunyambako ne baganda baffe bonna tewambe mutamanyi yafunye 11 points nze nga nze era nali nsuubira first grade nali siyinza kugamba nti nonsuubira kino kuba bino tebibaamu kusuubira era lwamala pepa nali nkimanyi ngenda beeraawo around there naye nga naye nkimanyi mu mutima nti first grade yo nagifunye dda kikisinga amakulu ekyo olina essomero lyewagizeeko byo byogamba wano twali tusabye olidde nsuubira kugenda ku ssomero era nga wembadde ngambye mama wana alibona kiwala kirungi yatuwadde essomero naye nga tubadde tetunatandika waliwo ebintu byabadde balina clearinga ngaakyayogerako ne ba staff members b'essomero eryo naye nga tumwebaza nnyo okubeera nti nayampa naye nga saawa yonna ajaba tumaliriza andikosoma gwenga fresh subject yasinza okutawanyamu naki gye wasinza okukola bulungi nasinza okukola bulungi subject biri science ne english naye nga subject yasinza okutawanyamu yabadde mathematics byabadde a bit confusing ate era nebaza nnyo Mukama nti nno nasobola okateininga kyenateyininze naye nga mathematics yabaddemu n'obuzibu era okimanyi ebiseera bisinga kati mu stage gy'ovuddeko ogenze mu second olina kyeweesunga biki byosinga okwesunga ddala wagamba bannaye second neesunga kino omusinza agamba nti nno nakyamanyi nti neesunga just kubeerayo nti no nkyasobola okugenda amaaso n'emisomo ate nga nsomera ku ssomero eddungi ngaate nkyayimba essomero nga liri ku standards zezimu oba nga like around there nga standards ennungi ngeza Kampala parents kyegenza standard yange nange ng'omuyizi tekka nebaza Mukama obeera ati no nkyasobola okutambuza music wange n'okusoma ng'ogyeko music ki kyoyagala okuba nagyeko music nagyagadde okubeera engineer kyolubirira kyensomerera era wagamba kozi twagala kuba lawyer
lawyer tata yali akingambako naye nga like si kyekiyinza like omuntu wambuuza kikyoyagala obeera si kyekijjirawo mu bwongo naye nga okirowoozaako naye nakyo kibeera kintu kirungi nokuba nange nina people I look up to nga ba lawyers naye nga era mikwano gyange nga ba anko wange. Bigambo ki byosobola okugamba abasomesa abagobereddewo neyakuwa basali? Ebigambo byesokoko kasooke ngambe batica kuba mu pitu batica bange bonna bambereddewo ne ku zoom lessons bonna batica abasomeseza beebaza nnyo mwebale nnyo kubeerawo kulwange okunjigiriza ebintu bingi nange n'emikwano gyange making sure nti n'essomero lyaffe liyimirira ku standards ennungi kuba sinze nze katonda obulungi baana bajja bakoze obulungi mikwano gyange abamu bensomye nabo kuba eri mu pitu benna batya baffe batugulumize bulungi batya mbebaza nnyo olwekyo era nebaza nnyo Dr. Sudi Lukalerya ne Dr. Raju Lukalerya kumpa basale kulina essomero ate era nga bakuma ekisuubizo kyabwe nti naja bajja kumpeerera paka P7 paka wendimaliriza bampeeredde ekibadde nga bakikovaidinga bulungi nakyo bolaba kibe bulungi ate buli kimu kibadde bulungi. Thank you very much. Thank you. Mwina kira kyemwagala mumubuuze. Kale bannange njagala nnyo okwebaza Katonda olwa mutabani wange gwe njagala ennyo yajja mu kyokubiri nga kaana kato nga kalenzi kato nga ze ne daddi we ne mami we Dr. Sudi Lukalerya nga butuleetedde nti omwana oyo ngenda kumuweerera buli kimu kyonna kyonna mumulabirire bulungi weewaawo bwe yayingira omwaka ogwo gwasooka nga buli mwana adduka munoonya is fresh kid aliwa ng'era agendayo naye twagala okwebaza n'abazadde be n'abasomesa bonna abamuyambye okulaba ng'afuna kyafunye okuyitira mu ddala erisooka si kitono okufuna 11 tufunye obubonero tugenze tutegeera mu ngeri gye bibaddemu tebibadde nnyo byangu omwana okufuna 11 kitegeeza nti akoze omwana bw'aba nga ali mu division 1 mu ddala erisooka omanya nti ojja kufuna essomero ddungi era Patrick twagala okukwebaza ngeri gy'obaddemu omwana omulungi weeyongere ogenda ng'okola ate ne mu secondary gy'ogenda weeyongere kubeera omwana ow'empisa ennungi era daddi waali ajja genda ng'akulabirira ng'ate okola nga bw'obadde okola kama yebaziwe twagala nnyo okwebaza Dr. Sudi weebale nnyo ne mwami Rajivu Lukalerya Kalese tukoze naye kyenjagala okujjayo nti obubonero bonna tebubadde bungi kukitulabye naye nga ffe ng'essomero tukoze bulungi era twagala okwebaza chairman waffe Dr. Sudi Lukalerya kuba buli mwana kyayagala mu ssomero weekiri era abaana baffe bonna bakoze olwekuba nti buli kintu kyabadde baagala bakifunye n'abazadde kuba abazadde tukolera wamu abazadde nabo babadde nnyo wamu naffe nga tusomesa abaana ate n'abasomesa bakoze omulimu gw'amaanyi twagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala fanange waliwo amazzi bagaliba mufune ku mazzi mama Patrick twagala okukwebaza ngeri gy'obaddemu omwana omulungi weeyongere ogenda ng'okola ate ne mu secondary gy'ogenda weeyongere kubeera omwana ow'empisa ennungi era daddi waali ajja genda ng'akulabirira ng'ate okola nga bw'obadde okola kama yebaziwe twagala nnyo okwebaza Dr. Sudi weebale nnyo ne mwami Rajivu Lukalerya Kalese ebibuuzo saagalaga nti bibadde birungi nti bibadde bibi tukoze naye kyenjagala okujjayo nti obubonero bonna tebubadde bungi kukitulabye naye nga ffe ng'essomero tukoze bulungi era twagala okwebaza chairman waffe Dr. Sudi Lukalerya kuba buli mwana kyayagala mu ssomero weekiri era abaana baffe bonna bakoze olwekuba nti buli kintu kyabadde baagala bakifunye n'abazadde kuba abazadde tukolera wamu abazadde nabo babadde nnyo wamu naffe nga tusomesa abaana ate n'abasomesa bakoze omulimu gw'amaanyi twagala okubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala fanange waliwo amazzi bagaliba mufune ku mazzi mama bdatu ku mazzi so thank you so much ndowooza biwedde waliwo ekirala yangu